Chimala. Don't take a name of flash. 000. We are ready now. Yeah. Tugenda kola. Bafana. Yeah. Happy birthday. But thank you so much. Mwe bale kusalako. Wabula mwana mwino omukwano mungi. Era ndowooza bwemba namaka kunkuna ndi mu mativu kati. Yes sir. Yes. Amazali bwe badde surprise yo bagwa gategese. Yabadde surprise the first beginning. Kubanga zabadde saa mukaaga yesterday twali tunaje PM ndemera abantu bange. Nagenze kwa busimu bukola ki. Happy birthday. Mechintani ngo okujjukira nti lero mwenda ate kwa kuzoli utumaji lero mwenda mwana. Ngazina de mantu naje tukola ki. Nije twaga manyina kuzibwa mu musambu. Ngaziri mwenda wena tandikida nekola ka video wena badde wenyini nembeba za abantu nembaga ne mobile mukwano go ngate abantu bali mu konsa nyamu simu ng'edigida waliwo be namba gazichuka ate ensimbi zadda mu namba olabe namba zichuka omanya nti esonyo liri abantu bali mu celebrating abantu mwana ba celebrating acho bola banga tubatine kapata katontono so bola basabya cake so bola babuzaako n'okunyaamu nabo bayingira mu birthday fuse mu kivu ate era katuli bikolo kubanga ensi z'esinga tukopanga Jamaica omuntu wa birthday bagiranga nga show era abantu basasula ne bajja abayimbi ne bajja ne bakuyimbirako because it is okoze bakulage tukuwagidde byokoze mwagala batalina byokoze tukakola birthday abantu ne bakola ki ne bajja ogenze n'ogamba olina abaana basatu buli omu n'atya netugamba balala obakwese munanga balala benjoge bali mu holiday bali ne bamama baabwe baliko ne bamama baabwe nono naye yabadde lwakubati mama ali mu sita tebali bamama we bali mu bitundu birala. Abaana olina bameka abato? Abaana nina basatu byo. Okubaana nabasatu naye ngenda nyongerako. Anti kati besula kuwafaminga mbasi babala. Tulabe ng'oyanjula bamama b'abaana Irene abadde lwaki tomwogeddeeko wadde omwebaza biti byonna muganda nga Irene amwogeddeko Irene mbaba sinza butamwogerako she's a special person muntu wanjawulo muntu wakabye sinza butamwogerako nga bw'obimanyi naye ate era nina byombi naye ali basobola kukulaba nga okola ki ate nga otegeera naye nga with due respect bonnamba w'ekitiibwa naye ate ninaye ensanyusa obimanyi ogamba olina tuni ejyalidoka miliyoni mugiyita ddi leero olimba olwani yawandiisa ni yalukubye bane banyama ne basebo ekibuuzo kyakabi nnyo olwokutano luno tugenda kubatta oluyimba lwaffe lwe bayita Stan Wenenye n'omukulu Dr. Jose Chameleon mukimanyi bulungi nina pijeni yange gyenkuba ate n'omukulu alina muziki gwakuba bwekimuwagiddeko ebbanga eddene ate nga tukikkiriza nti wakabi twakolaboratinzemu era nga kimanyi waliwo abantu abalina obwongo ng'obwange obugamba naye Chameleon wayimba ne Bafana oyo kibatidde okusanira kyo mugenda tuwulira oluyimba nkimanyi it's a big song era mugenda twagala kubanga twalowoozezza ne tuyimba omusajja ena nga botegeera omanyi bwokola n'obumanyi okola ebisingawo ebyokola n'abamanyi so I'm so happy okubeera nga nina oluyimba nakukamiriye nga akkiriza tukola oluyimba because twakolako project era nga yatukola project naye ate n'amaliriza project n'abikola ki neegenderawo bwetu nali ku luno era nangamba nitwalimulanga kati teeka mu sitayiro gyenkuba entuufu nkulage so era nayingidde sitayiro ye akuba era mugenda wulira nange neteeka bino mugenda mbiwulira. Amazaalibwa gano gakujukiza ki? Amazaalibwa gano ganzijukiza era ganzijukizamu ku bantu benjagaddeko eyanteekamu ekintu kya birthday nali sibimanyi kubanze nava Masaka tubeera nnyo ku bintu bye tulowooza nti biri serious byekola nnyo serious so nina omu ku bantu bena njagaddeko mulamu eyanteekamu ekintu kya birthday zino nandaga nti kino kintu kikulu so nenkiteeka mu class nenkiraba nga kitu kikulu kikumotivatinga kikujjukiza bw'oba olina weerabidde n'ojjukira emyaka gyo ne by'otayina n'omanya by'olina okuba nabyo emyaka gyo then otegeera n'ocelebrating oba olina by'ofunye. Afana gano gabadde mazaalibwa naye abantu babadde bayitirivu wabakuŋŋaanyiza oti waliwo banna bateekana ebivu ne bigaana gwa abantu babagyewa munnanga tobagamba nti babadde bangi ate bebale kuweesa mukolo kitiibwa nnaabo boolaba ate munnange be bantu abatono kubazze abantu bange ejeebirwa mmande bangi abadde baagala bangi abadde bafaayo nga bo balabye omukwano gubaine naye bambi bansindikiddemu gifts instead naye nga it's a big thing okubeera nga nina laavu y'abantu mwana kubaki laavu kyetukolerera laavu esinga
bagambye nti ofunye abantu okusinga babaddewo mu show ya Gravity. Munnange era kituufu kubanga mwana omutujju ye just abantu ate bamulaze nti batujju. Otegeera adi ekyo kyona tutujju. Agala abantu bakijaja ate batujju nnyo batiisa abatujju. Bana Kampala kyebakoze kale simanyi lwaki bakikoze batyo naye ndowooza ebivulu byabadde bingi. Otegeera ebivulu ku 5 mu Kampala. So oluusi ekyo nekyokubiri kale ye kwekuteekawo yennyini Uncle Gravity yateekawo competition n'alaga nti wakitalo wakibuli emikono etasobola kufuna bantu kale kintu ekyo ebintu bwe bityo nze ndowooza oluusi bireeta abantu kubanga Gravity ayagalibwa is a loved man. Okitegeera abantu bamwagala nnyo naye statement zino zaakola era njagala mwana mama Gravity ndi akugamba oli star va mu byotokukola okusika omuguwa wamala okutegera wakimala gwe sasa yali nga talowooza naye nakugula mupiira gw'emmotoka naye obanga osobola okuvuga emmotoka Range Rover bro ebintu byoga omuntu nti olinga ekigambo ekinene ekyo nga mu kamera neseraba don't fight it omuntu oba kubuuliza nti oluyimba lwe wayimba lotegeeza kimunyonyole kubanga era olina ebintu byokuba